yafudde kiro sawa musanvu sajja watu Jakana Naduli ye mutabani wa Naduli Alhaji Naduli tukusasiddeko nnyo saidi zaawe Luwero sajja bamutanze milioni 5 okweyimirira n'agenda n'asonda milioni 5 n'aziwaayo n'aggyeyo mutabani we ng'ali ku miggo. Ulamusi bwangu nnyo atubasasira naye kati entesa nze kasoke mu amagezi oyoyo baso ne banya bavudde mu bulamu bw'enseno kitalo nnyo kitalo ddala awo baali bamujja mu komera ayina ebigambo bye yagenda n'ayogera ku mikutu gino emitimbagano negirabika nti nno tegyawoomera abakulu ne bamukwata paka mu komera kati abo baali bamuleeta mu kooti naye Alhaji Naduli mulabika temumumanyi ye musajja oli yali agamba mbu ayina ekyama kye eky'omukasaka oba mumujjukira bulungi nnyo yali agamba ayina ekyama kye eky'omukasaka Eruweero eyo gye baalwanira naye waffe Masaka nga gavumenti eno ejja mu buyinza kati oyo ye Naduli oyo ye mutabani we bw'atyo bwagenze tukusaasidde nnyo Mukama akugumye yalinga kisumulula nina kinawulirako naye sijja kyogera kireke naye nakiwulirako Mukama agumye naye ddoola okuviira kati omusajja oyo mulaba babadde bafuukanga balinganga ba Luganda ne Naduli badde batula ku mmeeza ne basala bonnanga bagala ebyobufuzi omwana gwe mukwatagana naye mu bintu byo yagalanga naye abyagala abamunno abakyaliwo Kama Katonda amusaasire ekitalo nnyo bambi tukusasira Alhaji Naduli naye nga tugga Mateesa naye nze Nteesa ngeri bweti